abantu president bwe yayise mu cabinet they are all very qualified, actually more than qualified. Era senga omuntu atula wansi kwanyera kukubuuza kati madamu Saro bamugala nsema kulo minister aina kubana ki check from the minister wanigambye minister ye muntu alina kubanga asomyeko omuntu asobola kubanga asobola be a good administrator alina okuba ina management skills alina okuba nga muntu agundidde mu society kakati mwami General Mbadi General Mbadi number one for mentorship bobo noonyo omuntu abadde ebbanga eddene ne president studying the president's moves abikola atya okumala ebbanga ddene tewabaddeewo ba ADC ba president bambadde kumpi ebbanga eddene nga General Mbadi avuddeeyo mwamulaba agenze eggulu adumira division yaffe y'eggulu okay akomyewo ajja mu administration y'amagye sawa zino bamwado ba minister wa trade junior minister yes kati mweko mwasinziro gamba tinyakairima Katumba Wamala Muhozi tuwadde mu kuba questioninga lwaki atula mu kifo ekyo. How do you begin to questioning now Mbadi tali qualified okubeera minister wa state wa trade? Number 2 tunuulira Dr. Omona ono Sara Amanyombo na bulungi former private president secretary abadde MP for very long time okitegera agenze ku secretariat ya NRM aweereza bulungi nnyo with excellence agenze ewa president aweereza mu kifo ekyo sawa zino bamuwaddira naye dokita ya state nsuubira Dr. Omona look at his credentials naye ojja kulaba kati discussion esingo kwasumbua eri ku bantu aba Erekisa kinyi mola was Uganda 75% of Uganda they are under 25 years of age bavubuka okitegera ng'onoonya okulaba nti nno abavubuka beeraba mu bukulembeze bw'eggwanga tosobola kuoverlookinga Abba Lilian abadde guilty president Makerere azayingidde parliament oyo omuwala asomye alina bachelors alina masters MBA mu oil okitegera MBA agirina kati abantu ogano sanga tubagamba Museveni yareseba Abba nga muntu ali mu kugamba Museveni yarese Abba ne diploma tagirina okitegera Abba tali qualified nga ebintu mu myaka gya Abba tatabuza myaka 3 byakoze mu myaka egyo tali even halfway kati Abba ogwo mukisagwina actually okuraising a profile no inspiring abavuka ab'emyaka gye naddala abaana abawala okulaba nga baraising above that scale okuflying ku level kyekimu nono mwana w'abavubuka Nyamutoro Nyamutoro alina masters at her age. Nyamutoro is good. I didn't talk about Nyamutoro. Naye alina alina masters kati jangu ku Balaam kati Balaam yasinga okubasumbuwa Balaam era musimbezaayo ngaka akakodiyo kati baddange njagala y'omuntu ogwo omu ambulire lwaki Balaam tagwanidde kubeera minister ensonga ey'omuzinzi gusooka oginyambeko kansooke mbuze Ssemakula mwami Balaam agwanidde oba nedda mwami Balaam asobola okuzannya ekifo ekirala ekitali kyabwa minister asobola okuba mobilizer ku level ekitegeeza tagwanidde ekitegeeza nti bw'omutunulira ku ngulu qualifications zitazirina naye president Museveni bwe yabadde alonda abakulembeze ng'akola reshuffle yabadde tatunulira nnyo qualifications za muntu mu by'okusoma oba mu kintu ekirala okusoma Balaam alina BCom from Makerere University alina MBA Balaam marketing from Cavendish University kati mbulira tali qualified mu kusoma soko mbulire president Museveni yabatatunulira qualifications nnyo kubanga qualification already kwa academic qualification atikinga box thank you genda wala ndira ko mwami Ssemakula tani yabadde tenatuuka mbadde njagala osooka yanukula omukulu alina kyabadde agugusa yabadde amaliriza mbadde sinaba abadde agala ku point ya Balaam kuba oyo asaanidde bw'abatasaanidde
kasooke nkubuuze ani abadde mmisa w'abavubuka kitegeeza nti bwe tuba tetumumanyi kitegeeza nti abadde takola okitegeera kati pulezidenti wajjanaga muno ndi ndeesa omuntu gwendaba kubanga mmisa w'abavubuka omusuubiramu ki alina okuba n'abavubuka alina okuba n'abaana buliyo munga twaga tali mu field omulasa okuinspiringa abavubuka Balaam ali mu bavubuka everyday gy'emirimu gye ku levo ye ng'omuntu yakyusibwa obulamu bw'ebivulu n'omuyita Saabavulu okitegeera n'arayizinga Balaam okuva mu kuta amazzi kuna mu bivulu n'afuuka event organizer n'atandika okukola companies ze Balaam right now mu Uganda ali ku middle level taxpayers asasula over 500 million shillings mu kufa za URA from his businesses alina radios nga 5 alina company y'amazzi alina events alina company no it's not true actually go muyora ochekinge omusajja oyo ali mu employing over 200 Ugandans kati gwengo tuyo Balaam talina substance akulaze Balaam asomye goli academic omanyi munno tubulina masters this substance even enough okubeera mu government y'eggwanga oba okukola mu governance omuntu aranize business ye n'agijja ku zero n'agifuula like a 10 billion company oyo omuntu aba muntu wa bulijjo bannange nedda muganda bange ffe nze mbadde ekirungi mwami Semakula nze nayingira amawulire mu 2006 mbaddewo nga nkavalinga ebivulu oba nga amovaluuki pepa abakavalinga ebiki ebivulu ndabye babbalamu abo Balaam nakanga aboleza ba abitex okitegeera in other countries where people celebrate success y'omuntu avudde wansi okudda waggulu mu Uganda mukamu ofuuka ekintu ne bakujukiza Saara toyo Saara yaliko house girl olwo oli ku top of the ladder olirako okujajinga ngabe okunafuya naye walaba Dr. Ruto Kenya president wa Kenya yatundanga nkoko Eldoret. He was a chicken seller in the markets of Eldoret. Kenya, they are celebrating him. Ali mkuinspiring aba hustlers banne munda muje tukole kuba that's the story we all need mu Uganda. Si buli muntu anafuga Uganda ayina kuva mu mbuga ya mwami naye quality yo ekintu ekiri mukwe ekikusitulwa n'abalala tulina okukikwasa responsibility tusobole okuinspiringa yine eggwanga. Actually for me if you ask me the biggest peak president yakoze mu cabinet yabadde ya Balaam. Si when Balaam omukwano gwange no isn't my friend naye I have followed his story. I have studied him. I have seen what he does. He takes a special person. Mubadde wano mwebise bisinga nga mwe mujerega General Muhoozi Kayinda Lugaba. Buli omu agamba General Muhoozi tasobola kusika bantu. Nali DRC Sejjinja deputy when General Muhoozi we bajje Jinja ku nga balwachinga South African Games. Nalaba nti in 2 weeks abavubuka ba Balaam ne team zaabo ba mobilizing Kakindu Stadium ne Jula without spending a shilling titubasasula. Temwali munsimbye sasa hivi. Kwa nze nali RCC. Bino convoys omuvuga okuveka Kampala. Soko mpulirize mukwano mwanyinaze. Kuba nyono okugerete bimu ngoina wosinzi. Nangeze nyini nga RCC I was shocked. Kubanga kwa size eyo nali omukuba mobilizers. Naye nangeze nyini nteko kubanga expenditure yange na sibira ku sente ezo. Tiyasuka mitwala 2. I think ekituza kuchena badde ngamba. Nekitegeeza kyekyo. Balaam asobola okukola ekifo ekirala. Nga mobilizer nafunibwa ekifo ekirala nga mobilizer naye nabanga atakoze. Ani kata osema kwa tulina ku defininga mission ya appointing authority. Okitegeera when you define the mission kati who does becomes very very simple. Okay. President ayagala to mobilize younger people towards a given direction. Kwa bavuka bafe banje banange bebase. Nze mbera mu bantu sema kula mu bantu you a teacher abana bafe ne bayitamu. Don't they need people who are inspiring them? Abana bafe some of them are depressed after kusinga sibya government na mu families bava bwenyini. Oyina ba mu family ali beaten, ali discouraged, ali demotivated.
betaga inspirational stories nti lwamu wooli Balaam yagenze n'agamba nti no ewaffe tebangayo na chairman wa kyalo ero sibono kyama taliyo. I'm the first person mu family okusinzira ku Balaam era afuse minister agendako mu parliament tikubanga n'omusamusawo mu gigi tebamulina weyagambye ate it's not Balaam alone. I'm one of them too. Yeah. I'm one of them. Eno story ya president yali mu writing essaawa zino nze nsubira mu Uganda eno gye tulimu utushiftinga mindset tujishapinga bulungi ngaye mwa celebratinga Barack Obama omwana wa single mother a mixed marriage kitaawe yafanga is alcoholic mama we yamutwala mu Indonesia nga she was almost nakuli wajjajjawe namala nafuka something mu nsi. We should pick our own stories to celebrating so lo inspiring in a gwanga to another level.